أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda malungi era amajjuvu agatali mukendevu wonna tugatenda ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-khaliqu omutonzi la khaliqun siwahu ewatali mutonzi atali ye Allah. Buli kyonna ekitali Allah mu bantu mu bisolo mu binyonyi nsozi nyanja bamalayika empewo amajinni ebiwuka buli kyonna ekitali Allah kitonde kya Allah yekka ye mutonzi gwe tulina. Teriyo mutonzi mulala atali Allah. Yatonda ebitonde abimanyi abirinako obuyinza obwenkomeredde. Allah waffe huwa al-hayyu ye mulamu al-qayyum eyeeyimirizaawo ghaniyun anil alamin tayina bwetaavu bwonna eri bitonde byonna. Teetaaga kyakulya Allah. Huwa yut'im wala yut'am. Aliisa ate ya Allah taliisibwa. Rabbul alamin jalla fil ula la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Takwatibwa kusumagira Allah teyebaka. Rabbul alamin huwa as-samad yamala ensonga z'ebitonde byonna. Lam yalide tazaala Allah talina bwetaavu ku mukyala. Walam yulade yennyini teyazaalibwa talina bazadde batya balina kwegendereza. Ye kamala byonna w'ebitonde byonna. Rabbul alamin wal mudabbir yakyusakyusa embeera z'ebitonde. Abagagga ababadde abagagga n'abaavuwaza, abadde abaavu n'abagaggawaza, abadde abawansi n'abasitula Allah, n'abafuula abawaggulu n'abafuula ab'ebitiibwa, abadde ab'ebitiibwa n'abafuula abawansi Allah. Qahharu mukasi fa'alu
lima yuride akola byaba yagadde Allah innahu ala kulli shay'in qadir ya Allah ku buli kintu kyonna kirinako obusobozi talemererwa Allah oyo Ethan Allah oyo gwe mbagamba gwe neegamba tumusinze Allah nga tuli sure tumugattako kintu kirala. Naam, tusinze Allah jalla jalaaluhu nga tukakasa la nushriku bihi shay'a, tumugattako kantu konna kubanga yatugaana Allah okumusinza nga tumugattako ebintu ebirala. Era omuntu yenna bw'asinza Allah nga bw'amugattako ebintu ebirala, asinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga bw'asamira, bw'azina abalongo, alina ebigali mu kitanda, alina irizi mu biwato, alina omuguwa gwe yasiba mu mmotoka ogwa lubaale gwe kuume mu mmotoka, yeesalaasala amadagala mu mubiri, alina ku lusozi gy'agenda eyo n'asaba, alina ebyawongo byakkiriza nti bino mmange yabindekera, nandibadde sibeera mu bintu bino naye ate obuzibu bwe nnina munna ebintu bino maama ye yabimpa nasikira bisikire, era nze ng'omuntu sirikkiririzamu naye ate siyinza kujjawo bintu bya maama, abaliyagala balibisanga. Allahu akbar, abanga abasiraamu abalungi, Allah waffe subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu wa rabbal alamin asinzibwa yekka, tagattibwako bintu birala. Era olunaku Abbas ofuna chance n'ogendako emitiyana mubende mitiyana mubende, ofuna chance n'ogendako mubende, obagambanga abasiraamu be mubende nti olunaku omusiraamu yenna lweyeetantala n'atandika ebikolwa eby'obushiriku, lwe lunaku lwabavudde mu busiraamu. Ne bwasigala ne sigida, omusobola obba ne sigida ntoli musiraamu. Ne bwaba nga alina ekkanzu buseeka, musajja nga bambala amakanzu, wabapima ku ye kennyini kanzu ya mitwalo 4, ne waaba kanzu gy'ayambadde buli mita yakakadde. Allah talina bwetaavu ku makanzu. Allah abanja nzikiriza ya muntu yesooka. Gana amakanzu zishariya mala chini kuzimba mizikiti bijja luvannyuma lwanzikiriza yoyo agenda okukola omulimu ogwo. Nawe kyo bannaye mbakubiriza nva ku bigambo ebyo eby'ekitiibwa, tukakase tusinza Allah, ate tusinze Allah nga twagala. Naam, tiri akkaka kusinza Allah tukugamba tobeera wakwegayirira nnyo okusinza Allah, nedda gwe kennyini weekolemu omulimu, omatize omwoyo gwo, omatize omutima gwo, gwina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga gukola ebyo Allah byayagala, nga guleka oba nga gwesamba Allah subhanahu wa ta'ala byatakola ki, byatayagala subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah yagamba la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, tewalikaka bantu ddiini. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, obulungamu bweyolefu nnyo bunnyonnyofu butegerekeka obutali bulungamu. Faman yakfuru bit-taghut, yenna wakanya ebitali Allah ebijja bifubutukayo buli nnaku nga biraga abantu bye birina okusinzibwa, wa yu'minu billah,
ye n'agamba kati nze bannange nzikiriza Allah faqad istamsaka bil'urwati lwuthqa aba yeekutte ku ŋŋango engumu naye ekigambo la ilaha illa Allah. Amakulu okubeera omusiraamu nkolagana ya muddu na Allah. Twali bwetaavu ffe kutulaga nti oli musiraamu naye nga ate bwodda mu kyalo oli musiriku. Tulaga nti oli musiraamu naye nga ate bw'ogendako mu kibuga olina amakyaki mw'osabira. Tolina bwetaavu kutufera kuba Allah yagamba nti yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Bakwenya Allah n'abakkiriza mbu ne balaga Allah mbu basiraamu ng'ate bakimanyi wallahi si basiraamu. Mbu ne balaga abakkiriza mbu basiraamu naye nga bakakasa mu mitima nti ffe tetubyagala bino eby'obusiraamu. Nakuba omusajja ajja kunneekyangirako naye nze n'amala nsooka okufa wallahi mbivaamu. Kati ekyo n'otamulinda kufa gubiviiremu ddala kubanga Allah akimanyi nti si by'oliko. Wallah nti wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Tebalina gwe bakwenyakwenya okuggyako bakwenyakwenya myoyo gyabwe naye bo tebakimanyi. Sooka otuwaagaane insha Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu
على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Eshitiibwa Allah atumwebaza akakisa kakutuwadde okubanga tuyise mu budde bwa adhan. Olabanga obumpi naye Allah wabusuulamu ensasagge buwanvu era buwanvuyira ddala. Kati Allah tumwebaza okubanga akaseera kano akaadhaani akatuyisizaamu. Ekyokubiri nti twongedde ku birungi byaffe bulwebaziina ne tuddamu ebigambo muadhinu byakozesa. Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuwa empeera. Allah tabaraka wa ta'ala tujja mumusaba era tumusaba ebbanga lyonna asebengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamutuma gye tuli nga bashiran wa nadhiran, musanyusa era nga mutiisa. Yenna amugondera aba agondedde Allah, ate namujeemera aba ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde bugenderedde nga tetusoma daruso eno kuva mu mwezi gwa Ramadani gwayingira twasomako nno daruso emu. Nabaseerabidde tetwaddamu kusoma paka olwaleero. Daruso yaffe neebeerayo buli Mande baada al-maghribi okutuukira ddala ku salatul isha. Bingi ebiyiseewo wakati awo. Abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bangi muffe abajjuludde, abalungi n'ababi, abatutte Allah, abanafu n'abamaanyi abatutte Allah, abato n'abakulu abatutte Rabbul Alamin, beeru baddugavu, abakuŋŋaanyizza Allah n'abatwala gye yabalagaanyisa. Era nga mu basajja Allah batutte ye Haji bakajja bamuziika awo saidize Masaka eyo. Allah subhanahu wa ta'ala y'omu ku baddu be yajjulula, wadde alina omugaso munene nnyo eri umma ey'obusiraamu, era nga alhamdulillah abasiraamu bangi abadde baganyulwa mu kubeerawo kwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabadde alonda baatwala, y'omu ku baddu be yatutte Allah subhanahu wa ta'ala. Haji oyo saba Allah amusaasire amusonyiwe, saba Allah amusaasire amusonyiwe, amuddiremu, kubanga teri muntu atalina nsobi. Naye twemanyiize nnyo mu buwangaazi bwaffe, ne bw'obanga obadde musobya, oluvannyuma lw'okusobya kwaffe tukole ebirungi maaso ga Allah. Kyeyatukuutira Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamuha, gobereza ku kibi ekirungi, kino ekirungi kigenda kusangulawo ekibi. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, bi khulqin hasana, bw'oba owangaala n'abantu obayisenga bulungi. Kyenjagaddemu abange obulamu buno Allah bwakyatulekeddewo subhanahu wa ta'ala, tuyitirize okukola emirimu emirungi, emirimu emituufu eginatusiimisa mu maaso ga Allah. Allah asinziire ku mirimu egyo asangulewo ensobi ze twakulembera okukola mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba wama taf'alu, kyonna kye muba mukoze, min khairin, mu birungi byonna, fa inna Allaha bihi alim, amazima ddala Allah aba akimanyi. Rabbul Alamin, buli konna kwokwatako okukola mu birungi Allah tabaraka wa ta'ala akamanyi. Ye Allah kyakwagaza murshidi kukola
naye ekyo kyokoze okukimanya kwakyo yakimanya Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Gwe wakwata kalimu bwoti akalungi okukakola hatta n'oba okoze mulimu mubi, nekyenjagala buli wokwata kalimu akalungi okakole fa inna allaha bihi alim, Allah omulimu ogw'obeera okoze aba agumanyi tabaraka wa ta'ala. Bane mbakubiriza nga nange sejjeemu tuyitiriza okukola emirimu emirungi, ate obanga ogenda okukola emirimu emirungi yanguyiriza. Omulimu omulungi tebagulindiriza. Oyinza okusangibwawo guno omwezi gwa Ramadani gwe tubaddemu n'ogamba nja kusiiba omwaka okola ki ogujja notatuuka. Mu pulogulamu ya Allah abagenda okusiiba Ramadani 1446 toliimu. Kati olaba singa wasiiba guno eno bw'obadde owonye, obadde weefunidde obulungi obw'okusiiba Ramadani. Hijja yiino nalabye countdown ng'ebulako ennaku ndowooza nga 7. Omuddu buli ssaawa agamba nja kukola omwaka ogujja, nja kukola omwaka ogujja. Omanyi ki oba muba naakola hijja oba abalibeerawo nga hijja ekolebwa omwaka 1446 omanyi ki batogenda beeramu? Ati Allah ogenda mumugamba tewawangaala kyekyaggaana okukola hijja, so nga ate singa wayanguye n'ogikola ebigwawo bigenda okuggwawo nga alhamdulillah gwe kyomaze okukituukiriza mu maaso ga Allah. Kubanga hijja mpagi mu mpagi z'obusiraamu 5. Era omuntu yenna agaana ogikola ate ng'alina obusobozi agenda kubonerezebwa mu maaso ga Allah. Allah agenda mumuvunaana ku ssente ze yamuwa lwaki teyakola hijja. Ate weewuunya omuntu n'akolaga nti hijja ekikulu twandikoze hijja naye abatwala abantu mu hijja baseera, naye ng'akyogera atudde mu mmotoka ya miliyoni 2. Emmotoka ya bukadde 2 ali mu nnyumba etudde ku acres yo yennyini ya bukadde 5. Omwana gy'asomera miliyoni 3 nga tekuliko requirements, ebyo tebabiseera. Naye ibaada egenda omuyingizisa ejjana ya Allah, omusonyiyisa amadhambi gonna agakulembera abangaale mu nsi olunaku lwavudde mu hijja abenga olunaku lwe yava mu lubuto lwa nnyina. N'akulaga nti nandibadde nkola hijja naye bagiseera n'agaana. Kyova olaba yatugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga atukubiriza okuyitiriza oba okwanguyiriza okukola ebirungi. Yagamba nti la tahqiranna min alma'rufi shay'a, bane temugayanga akalimu akalungi konna. Akalimu konna nga kalungi nga kaliko empeera mu maaso ga Allah kagenda kufuukira ensonga ekuwolerezesa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tokagayaliriranga. Yatuuka n'ogamba nti walaw an talqa akhaka, newe kubeera kusisinkana mugandawo biwajihin talq, n'ekyenyi ekisanyufu. Tunulira munno bw'oti omusiraamu ng'oli musanyufu ne musisinkanya obwenyi nga muli basanyufu, ebeera sadaqa maaso ga Allah. Naye abaddu tukola ibaadaati, tukola mu faradha nazo nga tuzikola mu buwaze. Buli kalimu akalungi ke yatulaga Allah subhanahu wa ta'ala tukayitako buyisi. Bameka muffe abasanga ebinakuwaza abantu mu kkubo n'opaakinga emmotoka oba pikipiki bano oyimirira nga nti ejjinja lino lijja kusuula abantu. Nga lwo omuddu wali yafuna accident n'ayulika feesi n'ekosebwa, naye ku lwaki bano abakanikira emmotoka mu makubo basimba bakanika bwe baamala ejjinja balireka mu kkubo awo kumugasa. Omuddu wambi ave ne ku pikipiki yatomera jjinja ng'awamotoka ku pikipiki ng'agwa ku ttaka nga feesi ekosebwa. Eyalirekawo yakola ezzambi n'abaaliyitangako bennyini baali bakyamu.
kati nabbi sallallahu alaihi wasallama hatta n'omuntu asanze ejjinja mu kkubo ly'ataataddewo n'alijjawo wallahi abeera akoze ekirungi maaso ga Allah. Era kiri kimu ku bitundutundu bya imaani omuntu okulaba ekikolondola mu kkubo n'akisendako enfuufu oba n'akibikkako ekikoola wekiba nga okijjawo kiriko empeera ate yakikolondodde mu kkubo. Abasiraamu abalungi, Allah tabaraka wa taala rabbul alamin fe bakyaleseewo koze aji waffe yani inam fe bakyaleseewo nga bahaji magoba rahimahullah batutte bashekha Ismaila Ankata abatutte saba Allah basaasire abakkiriza bonna batukulembera fe Allah atwagaza eno season naffe tukole ebyaffe. Haji oyo Ramadhan eno wiki yasooka Ramadhan gye twakavaamu Sunday yasooka nze omu ku bantu abakyazibwako mu maka ge era Sunday eyo nze nali omuwalimu w'olunaku olwo kubanga buli Sunday oba buli lunaku sirishiwa bakyazanga omuwalimu bwe bamalanga essala eya taraweehe najjukizayo ku basiraamu eddakiika nga 2-3 ne bagenda. Kati eyo Sunday yenze yali omuwalimu wa Sunday eyo. Naye Allahu akbar, omuddu oli nga yakola enteekateeka buli weetuuka essala ya magharibi futaali ng'atuuse ng'aggula ekikomera abaddu nga bayingira fe twatuuka abantu batudde dda fe bamu ku basembayo kuyingira naye nga buli muntu watudde ku bungi bwabwe atudde n'akasowaani akaliko ebyokusibulukuka ne giraasi ya juice. Buli muntu nga tatudde na ntende ng'atudde n'essowaani okuli entende okuli sumbusa z'ennyama ez'akaweezaati ebyokulya ebyenjawulo naye ng'olowooza byakyeggulo naye nga just start over kulyako kusaala magalibi olumala okusaala nga babagabula ekyeggulo abasigala nga basaalirawo taraweehe abalina enteekateeka endala nga bagenda olumala taraweehe n'addamu n'abagabula. Allahu akbar. Ninga Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwe amupimye nti Ramadhaani weggwera nkutwala ye yagenza okugenda ng'alina byakoze byosobola kakati nze madde sinnamumanya nakamumanya ebbanga siddene nene n'ebyokumwogerako nga byakukola bulungi mu maaso ga Allah. Naye osanga omuddu ku kyalo kuno kwennyini ku Kalagi nga bakuwadde omuzindalo nga haji wammwe yafudde nga timwogere ku mufe ebirungi wallahi ne bikulema tandika palapalanya tazikawo atya agenze naki tosateeka mikono awo ogitadde n'oteebaka wallahi yakati ekiddako kutomera banno wano gibeeraawo oba ontegeera muganda wange. Allah tabaraka wa taala kano kachansi kakyatuwadde bannange tuyongere ku birungi maaso ga Allah. La tahqiranna min alma'rufi shay'a, akantu konna ng'otegedde kalimu obulungi nga kajjidde mu busobozi bwokakole ogenda kaganyulwamu maaso ga Allah, ogenda kwesiima nako olw'onasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Olwati ogamba nti abaddu mu kaseera nga bagenda okufa bagamba nti lawla akhartani ila ajalin qarib, singa Allah ndeseewo akaseera katono fa asaddaqa. Lwaki bagamba nti fa asaddaqa? Aba alabye ebirungi ne wano abadde nga mulamu bamugamba kati tuli mu kuzimba somero lya Qur'ani kalamoja twalisitula ne lituuka ono yasinga okutegeerawo byatuuka ku madinisa emabega no mu maaso byasitukako kitondono. Naye omuntu asobola okuwulira ebigambo nga mubyogera buli tuzimba ekkalamoja wallahi n'aguba agenda olaba akasawo ka sementi ke yawaayo akamu nga kajjudde obulungi n'agamba Allah sooka ondeke nyongereyo ensawo nga 9 waaki nimpeze 10.
ng'Allah amugamba nti nedda wemba ntuuse otwala gwe ntwala sisobola kuleka muntu yenna wemba ntuuse okutwala yenna gwe nkola ki gwe ntwala. Kati Allah tabaraka wa taala nze naawe kyatuwadde chance kyalinawo akakisa twongere ku birungi tukole emirimu egigenda tuyamba mu maaso ga Allah, tukuŋŋaanye ebigenda okwongera ku birungi byaffe mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Waliwo omusajja omubaka nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamutunyumiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatunyumiza omusajja yaliwo mirembe gyakulembera, ffe twagenda okujja nga ye yawangaala dda kubeera ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam amunyumya. Yagamba abasahaba ridwanullahi alaihim nti waliwo omusajja yaliwo mu mirembe egyakola ki egyakulembera, nabo bennyini yabanyumiza bunyumiza, nabo tebaakirabako. Eno hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu yajinyumya n'agamba nti anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, amazima ddala omubaka wa Allah ebyengera n'emirembe biri ku ye yagamba bainama rajulun yamshi bitariqin, waliwo omusajja yali atambula mu kkubo, ishtadda alaihi al-atash, ennyonta neemuyitirirako, fawajada bi'ran, n'asanga oluzzi, fanazala fiiha, nakka mu luzzi olwo. Oba Abawarabu tebalina open wells, balina shaduuku, amazzi gaabwe basima masime, eddungu teritera kuba namazzi gali kungulu, basima masime. Kati yakka mu luzzi okusena amazzi, fashariba, nanywa amazzi, thumma kharaja fa idha kalbun yalhaf, we yamaliriza okunywa amazzi n'avaayo agenda okulaba embwa bambi ng'ewejjawejja, yaakulu thura min al-atash, embwa ewejjawejja erya omusenyu, ery'ettaka etaawa ennyonta egikola ki ennyonta egiruma. Faqal arrajul, sajja ono n'agamba laqad balaga hadha alqalbu min al-atash mithla alladhi kana qad balaga minni, embwa etuuse ku ennyonta ekituusizza ku mbeera eno nga nange embeera gye mbaddeko ng'ennyonta ennuma. fanazala albi'ra famil'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifiihi, kati yakola omusajja nakka mu luzzi n'addayo ogwokubiri, n'akozesa engatto ye n'aseneramu amazzi. Bw'aseneramu amazzi n'agikwatisa omumwa gwe engatto, n'awalampa okuva mu luzzi ng'engatto eno mwasenedde amazzi eri kuki eri ku mumwa. Kati bwe yavaayo hatta laqiya fasaqa alkalba, okutuusa lwe yavaayo n'asinkana embwa bambi n'aginywesa amazzi. Fashakara Allahu lahu faghafara lahu. Allahu akbar. Omusajja ono Allah n'amwebaza olw'okulabirira ekitonde kya Allah kino, kuba embwa teyalina busobozi bujja mazzi mu kinnya naye ng'ennyonta egiruma. Fashakara Allahu lahu, Allah n'amusanyukira, Allah n'amwebaza, faghafara lahu, n'amusonyiwa Allah. La ilaha illallah. Olaba omulimu ogwo omulungi, ani kunze naawe eyandibadde akakasa oba alina obusobozi obumanya nti ekyo kyeyali agenda okukola kiriko Allah okwebaza, kiriko ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akusonyiwa. Embwa programu zetulina ku zo ng'ogisanze mayinja, n'amagumba g'otagenda kulya w'osanga ng'egali akasasiro ate ng'ogikuba. Ati nneeyo mbwa
bameka abantu abazze mu maaso gaffe nga wallahi balina obunene bw'enjala nga bagala kyakulya nga seesembeza nze bamasiikini nedda tomuleetereza wana nenkya ajja kututawaanya bameka abazze mu maaso gaffe nga Allah abatuleetedde wallahi nga beetaavu kubanga Allah yasalawo bo n'abafuula abeetaavu n'abafuula abayala ate gwe n'akufuula omufunyi n'akufuula omukkufu nga mulimu gwe okuyamba ono omwetaavu omuyala omujje mu kigezo Allah kyamutaddemu. Kati bwe kibanga omusajja yalabirira embwa olunaku lumu mu ddakiika just 5-10 Allah yamwebaza faghafara lahu n'atuuka n'omusonyiwa wa kaifa gwe ayina mulekwa gw'olabirira ayina namwandu gw'oyamba waliwo eyo waffe omukadde tumutera omusondera ssente wano tuba tuli ku live zaffe wano abakimanyi bo bakimanyi kuba twagana omussa mu kamera naye wallahi atuuka ekiseera nga talina kyakulya talina buddukiro n'asindikira omubaka nti munnaye Sulaiman mugambe nga bitabuse n'okona ku basiraamu wallahi golaba nga emitwalo 5-6 nga zizze n'omufunira akawunga n'obafunira omuceere n'obafunira sukaali kuba oyo mukadde yali yaŋŋamba dda nze sukaali namuvaako era buli wangi wenfuna obubaka nti waayo bimpeddeko Allah yayiseza kuffe naddamu nanya sukaali olaba nga obulamu bufunyemu ku njawulo wekibanga Allah asanyukidde awadde embwa n'atuuka n'omusonyiwa ate watya ggwe alina omuntu gw'olabirira alina omuntu gw'oliisa tube n'eddiini mu mitima etutuma okukola obulungi mu maaso ga Allah si lwakuba nti betukolera bo batukola bulungi lwakuba Allah gwe twagala ye atukole bulungi. Abantu bonna bavudde ku bannaabwe okwalabirira Omar Bilal abantu bonna boolaba abejjeeko eŋŋanda zaabwe abejjeeko abaana baabwe abejjeeko mikwano gyabwe abagobaganya basiraamu bannaabwe tondeetera nze wano salaako bazinkunye ennyama ya pusa abo omuleeta mu bulungi n'akuzza mu birala abantu boolaba abejjako abantu bakikola mu mutima ogugamba nti abantu obayamba bo tebakuyamba teri gwe tuyamba yatuyambe tuyamba bitonde nyini bitonde atukole ki atusiime tabaraka wa taala. Era basahaba ridwanullahi alaihim qalu bonna bagamba ya rasulallah wange omubaka wa Allah inna lana fil bahaim ajran kyogamba n'ebisolo bino obusolo tubirinamu nabyempeera faqal nagamba fi kulli kabedin ratbatin ajrun sallallahu alaihi wasallam n'abakakasa kubanga ffe Allah yatukolera rabbul alamin tewaliwo kyetukola kyonna nga Allah yakikutumye nagamba nti tuka bulungi ng'enkola y'abantu omukolera ekirungi nagati nedduwa nemulema gati weebale nnyo Allah talina weebale nnyo buli Allah k'omukolera akuwa empeera n'ekisolo obusolo ky'olina ewaka okikimira amazzi ali alazeewo ali okukima amazzi n'ogawa ente ya taatawo taatawo tanabakuwa school fees Allah asooka kuwa mpeera ali alabiridde ente yange kuba ebyo bisolo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okibanga okuwa ente amazzi tugirinamu empeera oluusi n'ogifunamu ejjana wakaifa okuwa omuntu amazzi nikati abantu emitima gyakyafuwala osaba amazzi g'okunywa wallahi omuddu n'agano gakuwa nagati mwalimu anti kino kibuga wakyaliyo mbu mazzi ate gakunywa tolina mu 10 ogule wali newe nkusabidde ye kale ojja kuguma kubanga nze sina mazzi ago gakugira n'amazzi obulizi abanga abasiraamu mbakubiriza nange nekubiriza
tubeere mu bantu abettanira okukola ebirungi. Labona omusajja gwatunimiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanywesa bunywesa mbwa mazzi olunywa lumu, fashakara Allahu lahu, Allah namwebaza, faghafala lahu, namusonyiwa. Tukuŋŋaanye ebirungi, webinaayitirira obungi Allah agenda kusinzira ku birungi ebyo atuwe aishatan radiya, atuwe okuwangaala okulungi. Fa amma man kathurat mawazinu fahuwa fi aishatin radiya, oyo yenna anaasangibwa nga wallahi akuŋŋaanyizza ebirungi ne biyitirira obungi bwe biti mu maaso ga Allah. Tagame nti nga takola bibi, kuba ebibi tebyewalika. Olongosa shayitaani nekuvumbiikiriza n'ogwa mu nsobi. Naye Allah kyagamba anaakuŋŋaanya ebirungi ne biyitirira okusinga ku bibi. Bweweebala abalamu luno olunaku olwaleero, minzaani erimu okusoma Qur'ani, wagisomyeko ng'ogyeko eno gye mugera seeka ng'ajja n'obikkula n'otandikira wakati w'essuula mbw'omulage nti wagimazeeko eno sadde namazeyo dda kati nzira eno. Bwagana nodde mu mboozi nti ogambye otya? Seeka waavaawo ne mukyusa. Bweweebala abalamu waakutteko mu nsawo yo n'osaddaaka nti bisimillah, kino nkikoze ku lwa Allah. Olunaku olwaleero bweweebala abalamu bw'oti, olulimi luno lulinamu kwazikaali ebona abaana b'essomero obakoma kwazikaali za asiri okuba zo zaawamu, naye nti amazima gali byakola zikaali kireka naawe akwala okwasi munne mugalo kyokojje wadde okyaŋŋamba ate kugamba si muva nakyola Allah koza abasi nga tali kusomero. Kati abanga abalungi abasiraamu ab'ebitiibwa tuyitirize okukola ebirungi. Otunaabanga tuvudde mu bulamu buno tetugenda salwa. Allah yagamba tabaraka wa taala ku birungi bye tukola, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu, yenna anaaba alina akalungi ke yakola nga katinyi katya yarahu, agenda kamulaga Allah. Abantu bagenda mu toyireti eyo, astagfirullah, ng'amazzi weegali awo, n'agisanga ng'etukula wallahi n'agyonoona, n'amala ogyonoona n'addukayo nga alinga adduka omusota. Bwadda ku swala eddako tagendayo eyo, amanyi yagyonoonye, aggula luggi lulala. Subhanallah, noona abikkudde n'agenda ku ndala. Ono yakoze ezambi ery'okunakuwaza abasiraamu. Kati gwe kola ate empeera ez'okuyiwayo amazzi, ezo empeera zifune ng'okikola kula Allah tabaraka wa taala, ojjawo binakuwaza abasiraamu. Abalungi ab'ebitiibwa Allah waffe atuleseewo n'abaako baatutte, ayagala ffe twongere ku mirimu gyaffe emirungi gye tukola mu maaso ga Allah. Mujja kukkiriza biidhini rahman, olunaku olwaleero tijja tumalira, tugenda kukoma wano. Onabanga Allah akkiriza tujja kwongereza ku bigambo ebyo biidhinillah olunaku olw'emmande olujja. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.